Genono bagamba akali bakendo kalabira ku mukonda era nga bagamba ko nowe katokalinda kusabala taka ne wankubadde abazadde bangi nnyo bavayo ne baleka abaana baabwe ne basabala taka. Reason being bagamba spare the road and spoil the child. Suula omuggo oyo noono omwana obuluzungu enjogedde leero tunalabireyo naye nga twagala obabuuzako mugamba mutyawe gwe omulundi gw'okusoosa okubanga otulano ku Celeb Jazz tugamba ekintu kimu. My friend, my dear friends, just do one thing, go down there and subscribe. Emitwalo 5 guno mwaka twaga tuweze emitwalo 10 video y'okubanga twalidde keeki mu tusonyiwe twaliddeko keeki saze olunaku lw'eggulo era egenda kuba uploadingibwa olunaku olutasukka lunaku lwakuba leero naye nga munange yonna gy'oba osinzidde okulaba genda wansi olonye video bagiyita 50k celebrations wano ku Celeb Jazz ogenda kuba ogiraba olabe engeri gye twacelebratingamu oyinza okwa video oyinza olaba omwaka ogujja naye nga kyenjagala okubagamba tulina bannaffe aba King Montage Studios nga zo studios zaffe ffe nyini era ziri andaffe era nga twagala obayitamu namwena mujje mutuwagire baganda bagemwe n'abanda abalina emikolo olina kwanjula olina mbaga olina kuyinjirwa olina birthday party twasazeewo tubaleetere ate services close to you. Bw'oba olina emikolo gino wammanga jangu olaba ebifaananyi byaffe ebinyirira nga olaba seeti zaffe zibazinyirira y'ensonga gyemu gye twavudde okulaba muno tubatuusaako services zino okuli okukwata emikolo okuli okukwata embaga ate bw'oba oyagadde omukolo gwo nagwo sitiyo tujje wano ku Celeb Jazz tugulage eri abantu si nawe tweyungeko ng'oyita ku namba zino wammanga 0777 023405 oba 0755311731 ziddamu mu luzungu 0755311731 oba 070777023405 tujja kuba tukutuusaako services zaffe zonna ng'ate tukolera omukolo gwo nga tukipinga memories ezo tetujja kukuswaza so tukubireko nze kennyini kabwejjumbira nja kujja ku mukolo gwo mbeerewo ng'oguresinge ntubire ng'ate tulaba muno tukutuusaako ebifaananyi ebyakabi naye nga tuvuddeyo munnange mwana mulenzi amanyiddwa nga Victor Kamenyo twamuguddeko still na exclusive interview nze ne Lawrence ne tugezaako okwogerako naye ku nsonga za Chosen Beck mujjuke wiiki ebbiri ezo zikubya amabega. Chosen Beck has been trending in the news oluvannyuma lw'okuvaayo n'alya ssente z'omukolo kati oba toyagala ssente za mukolo ziriibwe weekwate bannaffe aba King Montage Studios ontegedde bunyo tusobola okufunira omuyimbi ne tumukuleetera ne tujja ne tukuba ebifaananyi ne tukwata video kwegamba embagayo ne tugiweesa omukolo gwe ne tuguweesa ekitiibwa nagambye enamba ziri 0702 104125 kati awo munnange Chosen Beck bagamba akale bakenda okalabira ku mukonda Victor Kamenyo yayogedde the secret of Chosen Beck nagamba Chosen Beck nimba Chosen Beck omwana w'e Masaka mumpulize bulunyo is a wolf in a sheep skin musege mu ddiba ly'endiga nti Chosen Beck ajja kujja yeegonze nga kakapa naye bwadde eri afuuke amude muyaayu wangi baba yampulidde bulungi nnyo okuba nfunye omukisa siyimbye kuba mbadde size kuyimba naye nfunye omukisa okuparticipatingako ku kintu ekinfuula great wabula si ekinfuula famous and popular. Tukubalaga waffe tukuba music naye nga twagala nnyo abantu batumanye batwagale naye wabula kino kyenkoze olwaleero mbadde tofaali kukunfuula great kubanga ndi mu kuyamba muntu obulamu bwate buddemu okubeera n'essanyu oba abeere mulamu so teri kintu kisinga kunsanyusa nga ate kuyamba muntu ng'agenda kuteekawo obulamu contributinga ku bulamu bwe kubaawo. Emwana mpulidde okunyolwa kwa maanyi nnyo kuba kino kisukkako ku kuyimba ivinula gunyimbye naye shows nyingi tuwa nyingi ne tugenda ekapeeka matugga biki eyo yonna ne tukubayo tuwa naye ate kati ku guno omulundi kibadde kyanjawulo tubadde tetulina kuyimba wabula kugamba bantu bambi beebereremu bamusondere tuwezeewo ate obulamu bwe tekibadde ku kikyali wabula kibadde ku kikyagenda okubeera kyanaku nnyo nti YouTube etali yange ate erina bafolowa abangi kati banange baganda bange abali eyo YouTube channel yange mukimanyi mwena bagibba era nakagulawo YouTube empya ne Black Magic nsaba mu following era ogenda okulaba nga views zenine nyingi ziri ku Africa ziri eri ku YouTube yange endala enene million views nzirina ziri ku Africa ndi okitegeera ennyimba zange zisinga bali bazibba naye engeri gye ndi ku committee byonna tuzo kubitereeza ne tulabe nti omuyimbi aganyulwa mu waka gw'abakoze nga tabbiddwa abalala nga si be bamufunyemu
Yeah, nina akayimba bakayimba nnyo nange nzirawo ne meditatinga. Omwana yabuuza, when I was just a little kid, I asked my mother, what will I be? Will I be poor? Will I be rich? This is what she said to me. Oh, Sarah, Sarah, whatever will be. The future is not ours to decide. Me, I groom you for the future. You face your future. You face your challenges. Nze nkuteekateeka nenkulaga ekituufu nenkulaga ekikyamu. Kati kiri gy'oli oba abantu bayimbira oba tobayimbira. Oba obakola ki kati future ye. Okitegeera. Amateeka gagamba nti newe mbeera nkoze ekikyamu. Amateeka gagamba nti newe mbeera nkoze ekikyamu. Nga ngoba mukazi wange mwagala nnyo ng'akoze ekikyamu. Tebasibaamu nze. Sisobola bagamba nti bannaye musibeemu nze newe mba nandikyagadde. Aba subjected ku kiki ky'abakoze. So nze nkiwa, those are the challenges. Ate buli muntu afeesinga challenges ezo mu bulamu naddala omuyimbi. Teri muyimbi atalemererwa nga kukuyimba. Era abamunenya bonna babagambe Yesu yagamba omukazi gwe bali bakuba n'abagamba atakikolangako yaba mukuba ejjinja. So bonna bakikola. Muganda wange. Kino kyenjagala okugamba njagala okitegeere nti buli muntu kimutuukako. Abantu omanyi ne bapromota abo batutwala speed. Enkuba bwetuuka era netuuka nga show yaabwe basaze, ffe tetulina kye tubakola. Batunnyonnyola ne batuuza mu mmotoka ne batugamba nayo waayi she tusaze tuleke sente tetuziyina. So ate ffe tutajja ku show ate baagala kutusiba. Okitegeera waliwo obutali bulambula okufaawo okuba naffe tulwaza tufiisa tufiirwa tufuna ebizibu ng'omuntu omulala alina byasobola okufuna. So yeah, ayinza okuba bambi naye oba yali mulwadde oba yali afiiriddwa oba yali alwazizza mwana we oba yali afunye ekintu ekirala kyonna kyonna nga omanyi ebizibu ebintu by'ensi. Ennuma ekula bigo. Ennuma ekula bigo era ekijja okumufuula w'amaanyi y'engeri gy'ayitamu tests ze mu bulamu. Life always tests us, but the way you handle the tests life zerese. Selector Williams mumanyi. By the way, simanyi Selector Williams yewe amumanya. Si mubi naye omanyi musobola okufunamu obutakwatagana ne mukwatagana. Yamani. Empisa simbi. Simbi twafunamu obutategeragana naye era life goes on. Because ate sinze ya mutonda ayina katonda ya mutonda era sasalira muntu musango kubanga katonda yasala emisango. Yamani. Obugambo obusembayo abanjagala eyo naleese oluyimba olupya baluyita If I Die I Die. Yamani. Tulina okwenjoyinga life because we live life once. We live life once. Teri bulamu olunaku waliwo buli kimu tusobola okukirivansinga naye ekitarivansinga bakiyita ssaawa. Yo buli kaseera eba eba leeti kakola kati gwasalawo oba weebaseemu mu budde bwo oba ogenzeemu mu bbaala oba ogenzeemu mu kyaki oba ogenzeemu mu ddwaliro oba omumaliriza. So life gives us that opportunity naye time yeesigala ebala gwe time yo gwamanyi kyoba ogikolamu. But just now at the end of the day we are all candidates of death. Fenna tulina okutuula Piero w'okufa era fenna tulina okumuyita. Ekyo kigezo buli omu alina okukiyita era buli omu alina okukituula. So fenna tujja kufa olunaku lumu oba olulala. So let's enjoy life to the fullest. Yeah man. Of course bansingako bululu 27 naye era ng'era baabufutyanka kuba era box bazisamba bakola ebintu vulugu mungi naye nze kyemmanyi nti nsinza Katonda omulamu ate ekyali kintutte mu politics bwali buweereza si kuwangula. Kwali kulumirirwa abantu nga njagala bibakolere naye era nakizuula nti naye mba seesimbyewo naye mba siri mukulembeze mu politikale nsobola okubaako engeri gye nkyusa obulamu bw'abantu. Yamani. Gundi ejja ngenda kuba bambategeeza naye ate ngenda kukyusaamu ku kifo. Abantu baŋŋamba Kamenyo weenyoomye nnyo ate ng'osanga bambi baali batuufu. Baŋŋamba akafo ke weenyoomye kubanga akafo ke neewa kalondebwa abantu 2,000
which is abantu 2,000 bangamba abantu baleetanga baasi ne bazituuzaawo abantu basasulanga basasula okubalonda, which is not right. So ne bangamba wesimbewo ng'abantu abakulonda bali miliyoni, ng'abantu abakulonda bali 5,000 ng'oli tasobola kubagula, ekitegeera. So nzijja kuba MP naye nze enkola yange bagimanyi, nze I don't corrupt people's mind, ekitegeera. Sibawa ssente, sibawanguza okuyitamu, njagala bampe obwesigwa bwabwe nga bamanyi nti ono agenda kutukolera, ekitegeera. Yamaani.